omuntu yenna ng'okyawagira gavumenti ya NRM nga toyagala kumanya bigenda mu maaso nsaba otunulire ka video yako ataakalabye video yako koolabaka tukutuku ambulances ba village ambulances okusinzira ku bona ddala Saba Minister Banna Nabbanja bw'adde atongoza tukutuku ambulances era natunudde nendaba bannayuganda abaabaddewo abatonotono nga bakuba engalo n'okuleekaana nga sibategeera kubanga kuno nze nakuyise kukakkanya munnayuganda okumutuusa ku level nti n'okumuwa ambulance eri mu kifaananyi ekya tukutuku nti olwo baba bakoze ekintu ekyamaanyi kyessaalabyemu batugamba nti tuzaalawa nnyo ebintu by'abantu bano naye kino kyasusse era neewuunya nnyo munnayuganda akkiririza oba ng'okyatembeeye toba babbuloga ba NRM mwenna ng'okyakkiriza mu bintu by'abasajja bano osaasidde era nsaba owe obudde ensonga nga zino oveeyo otunuulire ensonga ozanalayizinge bulungi nnyo ekituufu okiraba okyogere okkirize naawe mu mutima kuba nkimanyi nammwe mwenna aba NRM nkimanyi mu mutima gye muli mukkiriza nti si kituufu era nga kwabadde kukakkanya valiyu y'abannayuganda okutuuka okubawa tukutuku nga ambulances nga n'omubaka wa parliament obubaka Honorable David Serukenya akiikirira Makindye Ssaabagabo nga asobola okukwata mu nsawo n'agula ambulances eziri serious gavumenti ennamba ku ssente y'omusolo gyekuŋŋaanya nga tesobola kugula ambulances zirimu magezi kuziwa bannayuganda ne bakwata ssente z'omuwi w'omusolo ne zibatiisa n'okuzoogera mu mawulire ze baasaasaanyiza bagula obutukutuku nti ze village ambulances abantu ze bagenda okukozesa mu njogera yaabwe oba mu njogera ya Prime Minister oyo yabadde akulidde ensonga eno ye ng'alaga nti ambulance ezo zo ze yayisa ambulance zigenda kuyambako mu byobulamu by'abakyala naddala abakyala abazaala naye njagala okuba akafaananyi gwe muganda nga akyagoberera gavumenti y'abasajja bano maamawo oba sisitawo ng'agenda mu ddwaliro okuzaala n'otunuulira akantu ako ka pikipiki ako katukutuku nga ye ambulance mwe bagenda okumutwalira lwaki tomukwata n'omuvugira ku bajaaji kubanga bano abasajja ekikolwa kye bakola kiragira ddala nti kuno kunyooma valiyu ya munnayuganda kukakkanya valiyu y'abannansi okubatuusa ku extent ebagulira tukutuku nga ze ambulance ze bagenda okutandika okukozesa njagala okuba akafaananyi ng'okyakkiriza mu gavumenti y'abasajja bano nti maamawo oba sisita wa mukwano gwo ng'agenda ku delivery ng'agenda mu ddwaliro okuzaala yeetaaga ambulance ng'okuba essimu twetaaga ambulance nga bakuleetera ambulance ekikabu ekiti nkuwadde example omubaka wa parliament David Serukenya akiikirira Makindye Ssaabagabo n'ababaka ba parliament abalala omubaka wa parliament bw'abanga alina obusobozi obugula ambulance sobola okutaasa obulamu bw'omuntu naye gavumenti ku ssente y'omuwi w'omusolo gyekuŋŋaanya ekyamaanyi ennyo kyekyo kyesobola obbawa ate yonna ensonga teyandibadde nkulu nnyo naye ekintu ate ekyasinze okumumalako enviiri ku mutwe dola emitwalo 7,900 n'N4,509 ozizza mu zaawano ssente ezo era obuwumbi 3 obwa siringi za Uganda nga ssente ezo ez'omuwi w'omusolo zaafulumiziddwa gavumenti y'emu etaasobodde kukwata ssente teeka mu byabulamu kugula ambulance zirimu magezi kuyamba bulamu bwa muntu wa bulijjo neesobola okukwata ssente obuwumbi 3 bwe bukadde 13,000 bwe bakutte ne bagula ebimotoka ebigenda okukuba abantu tiya gaasi ebimotoka ebigenda okuwamba bannayuganda ebimotoka ebigenda okulemesa bannayuganda okukubaganya ebirowoozo byabwe ku nsonga ezitali zimu motoka bye bayise classified anti-riot control vehicles baspendinze emitwalo gya $7,900 okugula ebimotoka ebyo era mu nnaku ze zimu Uganda Police yabadde yasembolinga ebimotoka ebyo ebyamagye nga woobirabaawo nga mu budde bwe bumu Ministry ya Health nga naye yasembolinga boze bayisa ambulances naye nga bupiki obwo butukutuku adidde bupiki buno bwe tutera okukozesa ku store ne tusomba sukaali kilo 5 bwe tusombesa omuceere kilo 5 bo ne bafuuyira langi za white ne babusiigako ekigambo awo simanya ambulance biki Ministry of Health nga kyekyobugagga eso y'ebyobulamu gavumenti ya Uganda ngeyita ministry yabyo y'ebyobulamu kyekyo kye yasobodde okuwa bannayuganda ku nsonga y'ebyobulamu wabula ate ku nsonga y'okukakkanya bannayuganda abayinza okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo baddidde essente y'omuwi w'omusolo emitwalo 7,900 egya dola n'obusente obugwamu muzaano bwe bukadde 3 billion Ugandan shillings ze bayonoonye nga bagula ebimotoka ebigenda okukakkanya abeekalakaasa nga bagula ebimotoka ebigenda okukakkanya ebigenda okukuba tiya gas zo sente basobodde okuzonona naye nga mu byobulamu tebasobodde kugula ambulance waakiri ng'ez'omubaka David Serukenya akiikirira Makindye Ssaabagabo waakiri zandibadde entono naye nga ziri ku mutendera ogusaanidde kati njagala gwagoberera NRM njagala gwakkiriza mu gavumenti y'abasajja bano weefumiitirize ng'olaba ebintu nga bino tulekeraawo okugoberera obugoberezi okukkiriza obukkiriza olw'okuba mpagira oba olw'okuba nfunayo obukunkumuka tulekeraawo okutunulira ebintu
oba okulinda ensonga emalenga kukwatako personal omale kufuna kizibu kikunyigiriza nga gwe omuntu osobola okulaba nti bano abasajja bakoowadde era tebeetaaga kubeera mu gavumenti ya Uganda wadde akabanga. Nze munabusujjuse bambulidde Patrick, Red Zone Uganda, ku Facebook kwetuli Red Zone Uganda, ne ku YouTube bwe tutyo omukutu gwaffe ogwa bulijjo tubadde twasirikamu naye nga tugenda kutambuliranga wamu mu nsonga ez'enjawulo. Osobola n'okutusanga ku mukutu gwaffe omulala ogwa Team Kyagulanyi TV ku Facebook ate ne ku YouTube bw'otyo osobola okutusanga ku Shalom Television Uganda.